Kansime twebaza ngeri enjawulo kubanga program togibaako weewaawo ebibuuzo byo bingi bye tulabye era bye tuzze tuddamu okuyita mu programs ez'emabega. N'olwaleero watuweereza ekibuuzo. Yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba Musomba nti osobola okuva mu bwenzi olwaleero enkya n'osembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Osobola okuva mu bwenzi olwaleero enkya n'osembera ku mbaga ya Mukama waffe. Ndowooza ekibuuzo ekyo yakibuuzizza ng'ayagala kulaga muntu nga bw'aba omwonoonyi nga mupya. Omwonoonyi omupya? Waliyo omwonoonyi omupya. Kyava genda osobola obuvaamu jjo n'ojja leero. Kugamba era ddala yabeera mupya mu bufunze yayenda emyezi 6 emabega neyayenze jjo wabuuza ekibuuzo agezaako okulaga nti banjawulomu abeera mupya Musomba kubanga labayo tuva ku sabbiiti emu nga twagambye nti bannange sabbiiti ejja eriyo okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kati ki ekikuyingiza mu bwenzi olwaleero ng'enkya kwe kusembera goba mupya nnyo. Wali oyabuze ekibuuzo alaga nti waliwo aboonoonya abapya n'aboonoonya abakadde. Kyetwagala okumutegeeza kye kino nti tewaliwo omwonoonyi mupya na mukadde mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda ekibi kiba kibi ate eri kinene teri kitono. Lwaki tusoose kwogera bwetyo tusobole otuyamba okuddamu ekibuuzo kino kitegereke bulungi. Ayinza okugamba bw'ati nti ate eyavumye omuntu jjo mu bufunze kwegamba ye waddeko gwenno togambye jjo naye waliwo n'enkeera eyo yennyini obeera oyisa bwoti katugambe oli mu naddala ng'oli ku kkubo bwoti osala bwoti emmotoka waboda n'agenda akwekika n'ogenda omuva ekigambo kyokka ogenda ku mmeeza ya Mukama kati abuuza ekibuuzo mu bufunze twagala tulage nti tewaliwo ekibi kinene na kitono. Eyayenze jjo neyavumye ku makya neyanyiigidde omuntu n'omulala bonna bakoze ekibi. Ekyokubiri ekibi tekiriiko budde kati eyayenze jjo mubi nnyo amana yasobola eyayenze emyezi 6 egiyise neyayenda emyaka 3 egiyise neyayenda jjo bona baba bakola kibi. Kati katubuuze ekibuuzo ki ekyandireetedde omuntu okujja ku mmeeza ya Mukama waffe kati ekyo kisinga obukulu nga tetufuddeyo ekibi yakikola ddi tetufuddeyo yakola kinene oba kitono naye kiki ekyandireese omuntu kiki ekiqualifyingisa omuntu okujja ku mmeeza ya Mukama waffe irrespective of the time period y'ekibi kye oba the magnitude of sin. Lwaki emmeeza ya Mukama waffe weeri Luka 22:19 Luka 22:19 agamba atya? Luka 22 agamba Luka 22:19 19 agambye nti naddira omugaati yeebaza n'agumenyamu n'awa n'abawa ng'agamba nti guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okunzijukira nga nze. Guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukira nga nze. Ekitegeeza nti okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kikolwa kya kujjukira Yesu Kristo. Kibuuzo kyandibuuzizza okufa kwa Yesu Kristo n'okuzuukira kwe n'okuzaalibwa kwe kubanga byebyo ebisatu ebikola obulamu bwe. Lwaki twandibijjukidde? Byatukolera ki? Kyetwagala kujjukira muntu nga individual twagala tumujjukire yali muwanvu, twagala tumujjukire yali munene oba mutono, twagala tumujjukire yali mweru oba muddugavu. Naye kitujjukiza Yesu kyekyo okuzaalibwa kwe n'obulamu bwe n'okufa kwe bye byatukolera. Kale mufunze tubuuza kiki tuba tujjukira ku mbaga ya Mukama waffe? Bikkulako mu Baluumi sura 8. Baluumi sura 8 osoma olunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi agamba ati olw'omunaana soma n'abo abali mubali tebayinza kusanyusa Katonda. Namba 9 naye mmwe temuli mubiri wabula mu mwoyo. Baluumi ekitabo osoma kya Baluumi essebo essula yakumeka ya 8 kandabe wano nange Bayibuli eyange nange ebeeko nekyenjigiriza. Okay. Lusoma lwa 10 olw'ekkumi lero ujja okutugirayo kye twagala
olw'ekumi agambye nti era obanga Kristo ali mu mmwe omubiri nga gufudde olw'ekibi naye omwoyo bwe bulamu olw'obutuukirivu. Oba Kristo ng'ali mu mmwe omubiri gufudde olw'ekibi naye omwoyo kati gwe mulamu olw'obutuukirivu. Ekitujjukiza Yesu Kristo tumujjukira kubanga omubiri gwaffe gufudde ku kibi, y'ensonga lwaki yanaaza ebigere. Okunaaba ebigere kabonero akalaga okutukuza, okulongoosa, okufa ku kibi, okukijjawo. Kubanga mu biseera bya Yesu ekigere kyekifo ekyali kisinga okubeera ekiddugala ku muntu, kubanga tebaayambalanga ngatto zaffe zino zibikka, baayambalanga ttangira. Ate tebaalinanga mmotoka na pikipiki kutambulirako, baatambuzanga bigere. Kaakati njagala olowooza omuntu ayambadde engatto embikkule n'atambula kilomita 4, ekigere kye kitunuulire bwe kiba kifaanana. Kati kyova olaba nti okunaazaganya ebigere kwali kukola amakulu. Ntimba n'azizza ebigere yadde bikyafu bwe biti ng'akabonero akalaga nti omusaayi gwa Yesu Kristo, okufa kwe kutuleetera okufa ku kibi n'okunaazibwako obutali butuukirivu. Kati kye tujjukira ku Yesu Kristo, tumujjukirako okufa ku kibi. Kati bwe tuba tujja ku mmeeza ya Mukama waffe, tujja ku mmeeza ya Mukama waffe nga tufudde ku kibi, nga tulaaja n'okubeera abalamu mu mwoyo omutukuvu, tutambulire mu bulamu obujja. Kikituleeta ku mmeeza ya Mukama waffe. Kaakati omuntu ne bw'aba yayenze ejjo, ne bw'aba yayenda emyezi 6 egiyise, ne bw'aba yavumye, ne bw'aba yanyiigidde omuntu, afe ku kibi. Afe ku kibi. Anaaze ebigere bya munne ng'akabonero akalaga okwetoowaza. Amalala gampeddemu, entalo zimpeddemu, okwerowoozaako kumpeddemu. I have died to self. Efudde kubanga okwerowoozaako kwe kuzaala buli kibi kyonna. Kati Musumba, awo ninawo ekibuuzo ku lw'omulabi wange. Tufa emirundi emeka? Olw'ensonga mu kubatizibwa twebaka mu ntaana ey'amazzi okufa ku lw'ekibi. Ekyo bwe kiri. Kati ate ne ku mmeeza ya Mukama waffe, so njawulo ki eri wakati w'enkola ez'ebbiri? Era awo ngenda kutuukawo, waliwo ekibuuzo kye yabuzza paati B. Nja kugaziya nnyo ku nsonga eyo. Waliwo ekibuuzo kijja okusanga mu maaso eyo, naye newankubadde tunaba kukituukako. Omuntu bw'amala okubatizibwa, y'ensonga lwaki teyeetaaga kuddayo okubatizibwa gwakubiri. Omuntu bw'amala okubatizibwa, obulamu bwe ne butambulira mu kibi, aba yeetaaga kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Kubanga okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kutandika na kufa ku kibi. Kati continuousness, kuba Pawulo agamba nti okufa ku kibi kwa buli lunaku, nfa buli lunaku. Okufa ku kibi si kwa lunaku lumu. Kati Musumba bana batugamba once saved always saved. Kakati once saved always saved njigiriza egezaako okubaako n'ekirungo kyetaleeta. Tukkiriza nti bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tulokolebwa. Naye ate asigala akola omulimu muffe ogwa buli lunaku okutukyusa tumufaanane. Once saved always saved obuzibu bwerina. Egamba omuntu nti walokoka mu 9 natuuka. Kati bwaggwa. Kaakati ebisigaddeyo si nsonga. Kati oba wabasa abakazi bameka, okubbi abantu obuyondo, oba okoze biki, kasita wayatula mu 9. Kati kaba kabonero akalaga tenewankubadde nga wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo, naye ate tewamuganya kuba mukama wo mu bulamu bwo. Ensonga lwaki tugamba abantu kkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo ate mukama wo, your Savior and Lord. Kubanga bwe tumukkiriza obukkiriza ne tubatizibwa ne tutamukkiriza kufuga bulamu bwaffe ne tuddayo ate mu bulamu bwe twasooka bwe tugamba nti twafiiramu, kyangu nnyo okuddayo kaba kabonero akakakasa nti ne bye twatula ne bye twakkiriza tebyakola makulu mu ffe. That's why we tell people nti even when you were saved by believing in Jesus Christ, allow him to be your Lord. Afuga obulamu bwo obwa buli lunaku. Otherwise bw'otamukkirize kuba mukama wo ojja kufaanana nga Bayuda Isikaliyoti. Kyangu nnyo Musumba kubanga era nga nange bwe nkiraba
bw'atugamba nti mu Kristo we live. Yes. Kristo naye bw'atuula mu ffe. Era kyawandiisa. Yabanga akukomako n'agamba kale yadde oli mu mubiri ogw'ekibi. Naye weefuge. Kubanga amaanyi gatuula mwani mu nze. Nekakufuga otambulira obulamu obujja. Bw'atabaawo singa agamaanyi tegabaawo. Tetusobola kutambula ng'Abakristaayo. Twandibadde kyangu nnyo okuseerera n'okukola ebitasaana ate bye twavaamu. Kyagamba wali nti embwa esisema ebintu ate n'ebikola ki? Embwa eridde ebintu n'ebisesema ate ndamu n'ebirya. Kati tekikola makulu, tekifaanana bulungi. So mu bufunze tugamba bwe tuti. Tugamba nti okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kutuleetera okufa ku kibi. Era tumala kufa ku kibi. Nilyoka tusembera. Yensonga lwaki tekiri necessary. Omuntu yandibadde buli kanaku addayo ne yeebatiza. Buli wandikoze ekibi ng'oddayo nga weebatiza. Buli nga Bafalisaayo. Yalinga nkola yaabwe. Kati nga bakikola kubanga omuntu nga gamba okubatizibwa kuno nga balowooza nti kunaaza kwebatiza emirundi emeka mu lunaku. Kati kyekiva kibeera important okugamba nti omuntu yenna teyeetaaga kuddamu kubatizibwa. Omuntu kaafe ku kibi ng'agenda okusembera ku mmeeza yaani ya Mukama waffe. Kati kyetwagala okugumya abantu kiri bwe kiti nti emmeeza ya Mukama waffe eno buli muntu yenna alina olukusa okugisembererako kubanga okusembera kw'aboonoonyi. Okusembera kwabo abeetaaga Mukama waffe. Okusembera kwabo abeetaaga okutabagana naye bikulako mu Bebulaniya 4:16. Osomye otulabe. Agamba atya 4:16 Bebulaniya. Bebulaniya 4:16. Agamba atya. Agamba bw'ati 16. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Otyo tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Tusemberenga n'obuvumu eri entebe eyaki ey'ekisa. Tubeere n'okubeera bwe tuba nga tukola ki? Nga tukwetaaga. Kaakati teri lwaki agamba tusembere n'obuvumu kubanga waliwo abantu abati entebe ey'ekisa nga balowooza nti nayenze jjo nabbi ejjo nakumpanyizza jjo. Kaakati oluwale lwe bukeeredde siyinza kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Olinaagamba siinageeriira musango. Kaninde ekibi kiyiteko ebbanga kiyiteko empewo. Naye siyinza kukikola leero enkya ne ŋŋenda. Ekyamazima kiri kimu. Omusango ogeddeko nakyo ngenda kukinyonnyola. Kati abantu abagaana okujja ku mmeeza ya Mukama waffe balina mindset eyo. Ne Bayibuli etugambe tusembere n'obuvumu eri entebe yaki. Ako kiwale gwe yayenze jjo gwe ate asinga okwetaaga okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Kubanga bw'ogamba nti okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe kwa batuukirivu obeera olimbye. Kubanga n'emmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti mwenna tuli wano naye mummwe mulimu atali mulongoofu. Era naye n'asembera naye n'amukoleza ekitole naye n'asemberanga n'abalala. Ate sigamba nti kubanga ate teyayogera ku oyo yekka lwakuba ffe tujjayo Yuda yekka. Yayogera ne ku balala n'agamba gwe Peetero gwe sitaani ye yayidde okuwewa naawe ebibyo bibi. Kati bonna bw'obatunuulira Yesu bwe yalina ku mmeeza nga balina ebizibu. Tunuulira Yokaana. Yesu bwe yamala okufa Yokaana n'addayo n'okuvuba n'akola ki? N'avala kati ebyo twabita. Musajja yatuubya. Yesu yamala kudda n'amugamba naye Yokaana. Ddala Yokaana onjagala. Namugamba taata onkwatidde onkutte lubona. Mbadde nabivaako era nga nzeeyo mu kuvuba. Naye kati ssebo taata nkwagala kati nzikiriza namuga agenda oliisa endiga zange. Kati bonna batunuulira abaali batudde ku mmeeza tolina gw'oyinza kusongako ate alina bizibu. Terina ogwo kubanga buli gw'osongako alina emitawaana gye. Buli gw'osongako yalina ebizibu bye. Kati mu bufunze emmeeza ya Mukama waffe ye y'abantu abagala okusembera Yesu Kristo banyweze enkolagana naye abawa amaanyi batambule n'obulamu obujja. Era buli ali eyo nga kye yeetaaga Bayibuli egambye esembera n'obuvumu. Kati neeyayenze jjo kaagende. Kati abulabe nnyo okuteekawo enjigiriza mbu emmeeza ya Mukama waffe esembererwako abo. Omanyi lwaki abuuzizza bwenzi? Kubanga obwenzi kye kibi kyokka. Obwenzi kye kibi kyokka ekikugana. Era kasitooba nga olina omukazi ow'okubiri. Tojja wano ku mmeeza oli mwenzi abenzi tebasembera. Naye ate oyo y'omu eyabbye
eyakumpanyiza sere za gavumenti eyatemye omuntu abo boti babagati mujje nayo no ani akipima kati awanange wonewunyiza kubanga bwogamba nti omuntu ayina omukazi owokubiri oba omwezi talina kujja takkirizibwa kufuna ukarist kubanga ayina omukazi owokubiri then omubbi omutemu eyavumye omuyaaye omukubi wa zaala obawulira bonna abo ekeriziya yonna talina kusembera kubanga bonna okyogedde musuma nekindetera okulowoozaako kubanga kale obwezo naddala alina abakazi gwe banyweza oyo mangu anti kati labayo abalina tagenda kumala kusembera dde agobeko otyo era agenda kati bava bagamba batya kati gwe tosaanidde yii naye kakati gwani yakugamba nti omwezi takyuka era yeetaaga Yesu oli obeeranga agamba nti agwe kati obwononyi wabusukka kikirizibwa okujja asembere ngeri bwaddayo asembere nga bwaddayo ekyomuntu okukyusa obulamu bwe si buvunaanyizibwa bwa muntu munne kati oba okozi tutya judgment gwe toyinza kuyimirira kuwa lutaali yotereka kukola judgment oyina buyinza ki obusalira omuntu omusango oba okitegeera kye ŋŋamba kubanga bw'onaatandika bw'otyo naawe ojja kulugenderamu aliko olutaali wennyini kati beera mukkakkamu owe Katonda omukisa akole mu mwenzi oli bw'awulira ng'ayimuse ng'ayagala kujja eri Yesu kuzza bulamu bwe bujja gwani amugamba nti nedda songa n'okudda obujja it's a process. How can you question a conversion of someone ne molini gwe oze naye ndabanga gwayinza okuddayo obuyinza obutegeera nti omuntu ono takyuse obujjawa ate n'okukyuka lugendo kati ebyo birekere Katonda si bibyo gwakola mulimu gwo omuntu yenna yagala okusembera eri Yesu kajje asinkane Kristo we aziwe obujja olwo tuli omusango omusomba haye ku musango by the way katumalirize n'ekyo kaakati omusango no Bayibuli yagwogerako Bakolinso ekisooka bikkula tugenda kusoma enyiriri Bakolinso ekisooka essula 11 olunyiriri olw'29 agamba atya 29 agambye nti kubanga alya era anywa era anywa musango gwe bw'atakola ki bw'atayawula mubiri olwasatu mummwe kyemuvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde era nga bangiko abeebaka 30 naye singa twesalira omusango ffekka tetwandisaliddwa musango singa twesalira omusango ffekka tetwandisaliddwa musango ne bw'okomaawo kaakati context y'Abakolinso 10 si gye njogereramu bagati ewaliyo bangi abasome theology context entuufu eya wano nti abantu bwe baatuuka mu kusembera tebaasemberanga lwa kusinkana mukama waffe baasemberanga kulya olunaku lw'okusembera nga n'abantu tebalya waka waliwo badde bw'ogenda ku mbaga nogasinza kulya kati kubanga emmere y'embaga ejja kunnema bwe twabeerangayo n'emikolo ontegedde era ku mikolo nga tetulya olinda mmere yaki kaakati abantu ku lunaku lw'okusembera yabanga mbaga ne baleeta ebyokulya abantu ne baleeta ebyokunywa abantu ne balya abamu ne babikayaniramu ne batandika n'okuyomba lwaki omugundi yali ebingi lwaki nange tebannampa ani asooka ku layini ani gwe bawadde ekifi Pawulo n'abagamba nti basebo nze ebyo sibiwagira era bonna asoma essula eno ejja tebisibiwagira sibisembeza na bisembeza musooke mulye wamwe mujje wano nga mukkuse kubanga ekituleeta wano si kulya na kunywa ekituleeta wano kutabagana na Kristo kino kye tuli akabonero bubonero mujjukire ne mukama waffe kino kye mbayigiriza mukama waffe naye kye yakola ku lunaku luli mujjukira bulungi kale Pawulo n'abajjukiza Yesu bye yakola yamenya bumenya mugaati n'ekikompe buno bubonero naye temujja wano kukutira wano matooke na muceere na nnyama kati ye context ya Pawulo wano era kyava amaliriza nga agamba naye bwe mujja ne mutaawula mubiri nti muzze mu nsonga za bya mwoyo muzze mu nsonga za kutabagana
Nene muda mukulwanira emmere. Ani asinza okufuna ennyingi? Okutabagana kubako gaali. Kitegeeza temwawudde mubiri na bya mwoyo. Akola ebifaananako oyo alya musango. Bw'ayingira mu kusembera ng'ava mu ebyo. Bw'ayingira mu kusembera ng'ava mu kulwanira mmere. Ebyo muli musango gwammwe mweriira era gujja kubasalirwa. Mmwe mwennyini mutuule wansi mwesalira omusango. Muleme kusalirwa gwa Katonda. Mwatyo mulaba nti bye mukola si bituufu. Kali Pawulo kyannyonnyoleramu. Naye bwe tudda era ku context ey'ekibuuzo n'okusembera tugamba bwe tuti nti ng'oggyeko okwawula omubiri gw'okukkuta naye tulina okwawula omubiri gw'ekibi. Kubanga tusome wali ti Yesu yatugamba kufa ku kiki mu mubiri era lunywe bwe lutugambe lwe tusome Baluumi 8:10. Kati omubiri guno tulina okugwawula nga tugenda okusembera tutya. Kwe kukkiriza okwejjamu Maureen ow'okungulu. Maureen alina ebizibu bye. Maureen atayambadde Kristo. Maureen yasaaza erinnya lya Katonda. Maureen atayogera bituufu n'omweyambula. Kibayita okwawula omubiri. Katono n'olyoka ojja eri Yesu Kristo ng'oyawudde omubiri ng'obulamu bwo obuwaddeyo busobola okubeera nga butabagana ne Katonda. Singa omuntu yenna amala n'ayingira mu kusembera nga tafudde ku kibi na kuyita Kristo kumutabaganya oyo alya musango. I see. So kati Musumba mu bufunze tugambe jangu ne guilty yo. Ontegedde. Jangu nga bwe wehulira obubi n'obuzito bwo bwonna. Ogamene ebino byonna nzize nabyo. Butereevu. Obireke ku mmeeza ya Mukama. Ontegedde. Ogamene nti Mukama bino nzize kubyeyambula. Manyi kibeta okweyambulula. Kati abali beyambululira mu mizimu naga nti bamwambuludde ebibizibu. Kati okweyambulula okuli eri mu masabu. Kati njagala tukuveeko. Tutunulire okweyambulula okw'ebyomwoyo. Okweyambulula okw'omwoyo kwe kuliwa omubiri. Bayibuli gati kuyambula omubiri. Okwenenya, okwatula, n'ofuna okusonyiyibwa. Kati oyabudde omubiri guvudde mu byokola. Naye bw'ojja nagwo n'emitawaana gyo teweenenyeza n'amalala go kyagalina toli redde nakutendeka kibi kyo teweetonze. Agambye nti gwe koogezaako n'oyingira ku mmeeza naye ng'oleese bukuusa, oleese buyaayi, oleese bufere, mbozze ku mmeeza olinga ali mu kudingisa Katonda. Ovaawo ng'osaliddwa omusango. Naye gwazze okumweyambulirako byonna abyetikke omubiri ogute ofe ku kibi tambulire mu butuukirivu. Agambye gwe jangu nga bw'oli Mukama anaakusonyiwa n'akutabaganya. Amen. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanze ebyo. Agnes obiwulidde ebyo. Emmeeza ya Mukama waffe yaffe aboonoonye. Jangu n'obuvumu. Batugambye jangu n'obuvumu. Yes. Kubanga ye Sitaani kyayagala tudduke Katonda tumwekweke nga bwe twakola mu lusuku Adeni. Naye funa amaanyi n'obuvumu ng'ozze ng'okimanyi nti ate ogenda bikola naye togenda biddamu. Ojja obireke wa Mukama waffe obimulekere.